laba nno bano mukwano oba olonze oba tolonze ku lunaku lw'okulonda ffenna tulina okubeera ku kkubo nsonga yakwekalakaasa. Remember kana akaluluka okulonda just tugendayo bugenzi kwekwasa ensonga enkulu yakwekalakaasa. Gwe tokimanyi okimanyi bulungi nnyo nti tugenda kulonda bagaano tulangirira kyogamba ekyo waakakimanya kati no kankikujjukize tugenda kulonda bagaano tulangirira tetulinda na byakutulangirira fe olumala okulonda bwe tuti kukubo nga tulinda akalulu kaffe kulangirira pulezidenti waffe atuule mu ntebe tewali kirala kye tuzaako oba olonze oba tolonze bino bisuubire by'okugenda gy'olondera otuukeyo osange nga baakudiriitinga. Ngugambye bisuubire by'okutuuka gy'olondera abamu n'obululu bujja kujja ssaawa 6, 7, 8 ne 10 bisuubire. Naye njagala nkutegeeza ekintu kiri kimu ffenna tulina kubeera unite on that day. Njagala ntegeze bannayuganda abali mu diaspora abali ebweru w'eggwanga mulindeko okusaba vacation right now temuzeetaaga mugumiikirizeeko nga bw'osobola okugumiikiriza nti bosi wakuganye munnayuganda kitwale nti ensi ye eri mu bwetaavu kitwale nti nga January mwokka olina okusabira vacation mukwano January alina kukusanga Uganda oba mubitegedde. Ensonga enkulu yakwekalakaasa kana akalulu twekwasizaako bwekwasa mukwano bannayuganda oba babimanyi oba niye kyemmanyi mubimanyi temusobola kunswaza shia kyemugambe ebbanga lirudde lyonna tubadde twasamira bwereere. Bannayuganda waliwo atamanyi nti nno olina okwekalakaasa ku lunaku lw'okulonda waliwo atakimanyi nti nno ku lunaku lw'okulonda ffenna tulina okwekalakaasa tulina okutuuza omukulembeze waffe mu ntebe. Ye mbuuza ekibuuzo kimu waliwo munnayuganda atamanyi ensonga lwaki tugenda kwekalakaasa gw'otakimanyi nti byabakama tasobola tulangirira gw'otakimanyi nti nno ensi yo ebonaabona okusinga ensi endala gw'otakimanyi nti nno ofanga kiyenje bakunyiganga kokuloki gw'otakimanyi nti nno ensi yo olina giddaabulula mwaka ogwoshiya. Sisuubirayo munnayuganda ekyatakimanyi bannayuganda temusobola kunswaza nyabo sisuubirayo muntu agenda kubeera mu bunkenke bulala. Kakati kino mbadde nkusaba busabi as a Ugandan citizen mbadde nkusaba busabi deletinga buli luyimba lwoyina mutwegwo teekamu ekigambo kimu protest vote ku lunaku lw'okulonda nnyina okwekalakasa kyoba oteeka mu mutwe abaana bo beera ng'okiyimba ng'oli emmere ng'otambula ng'ozannya buli kyokola ku mulimu wonna beera ng'omutwe gwo kati okuva kati yimba ekigambo kimu protest vote ku lunaku lw'okulonda tulina okwekalakasa tulina okutuuza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mu ntebe protest vote kino kikubeere mu mutwe tekikuvaamu munnayuganda kino kikubeere mu mutwe tekikuvaamu okitegedde bulungi lwaki munkanuza amaaso kyemmanyi mubimanyi sisuubirayo munnayuganda atakimanyi gwoba tokimanyi mukwano onyuma akaziŋŋoonyo mu kabina onyuma akaziŋŋoonyo mu kabina kyogamba ebbanga lyonna tubadde nga twogera nga towulira ye gwe gw'otalaba biri mu nsi yo kyogamba waliwo ekyokukweka ebintu byonna mubimanyi batuttira obwereere byonna volongoto yenna mumumanyi. Munnayuganda njagala nkubuulire bw'otawangula ku mulundi guno muganda wange ogenda kufa nga kiyenje. Njagala nkubuulire abasajja bano kati batulinze akantu aka tuleme kuwangula. Make sure you have to win. Mukole omubiri gwammwe mubeere balamu ku lunaku olwo sitwagala mb'otambuddeko wano ne wali ogudde toyina kugwa. Munnayuganda yenna ali mu diaspora nkusaba ekintu kimu olina kubeera waka mu January ku lunaku lw'okulonda. Leave alone other things. Boss wotandika okumulaalika kati tetwagala ebyo mbw ate waliwo eri abalemedde mu diaspora. Ffenna kirindi we have to be unite. Oba babitegedde kakati gwayagala okwekebera nti oba oli mu lukalala lw'okulonda oba toli mu lukalala lw'okulonda ndabye abamu batidde ate ffe tetuli waka tuyinza tutya okwekebera ku ssimu yo ate nze munange transport ku ssimu yo woogenda okwekeberera nyigamu wa emirundi 3 katonyeze EC katonyeze OR katonyeze UGA stroke register ng'omaze omala oteke nini namba olumala otekamu nini namba nga buli kimu kyonna kiwedde ofollowing details ze bana babakuleetedde ze namaze dde okukebera ebyange era abantu bekkonge mu nninde nesogerekko ng'ate ne munzijamu naye newe munaaba munzijeemu mukwano point yakwekalakaasa kubanga tukimanyi byabakama wadde tulonze mukwano oyo omusajja tajja kutulangirira tulina that is the main point. Sisuubirayo munnayuganda atamanyi kintu ekyo ssaawa zino kubanga gwe obeera nnyiiza mbuloku pistinga oyinza otya njagala mbategeze bannayuganda deletinga buli kasasiro w'ebiyimba by'oyina mu mutwe byonna bikasasiro bikwata obikanyuga eri kanfana nawuni tebakubuzaabuza nti tulinayo omukulembeze omulala pulezidenti Kyagulanyi Robert Ssentamu
nkuba akafana jinga fenna tuli kimu tuli unite fenna twayiye kukuboloza batusobola tebatusobola ate jekana kubye bana Uganda abagana enchuka fa basinga obungi akakabondo ka Museveni akaine emimwe minene akakuba wololololo ke katono nnyo njagala nkubulire ayina abantu just balubatu we bati batono nnyo ate nga nabo tebali ku side ye ekyo badde kimanyi nti nabo tebali ku side ye babyogera mu kwano lwa kubanti tebalina ddembe lyabwe lyabeerange babateekako piste y'okubeera nti no boogera olw'okuba nti engeri y'akasente babafugirayo bunaku bwe bubabonyabonya naye nga nabo balinga ffe era basuubira okubeera nti nno balinga ffe nze nno kati nkubbirako nabo tebamwagala ife abangi nkubbirako kino kibbire tibamwagala nkubuulira mazima balina obulumi n'ennaku ate nno balumwa nno kankubuulire nze kino kyamazima era nabo basuubire ku lunaku olwo bagenda kubeerawo beekalakaasi bataba tebakalakasiza nga berekayo ffe tuli bangi twemala bannayuganda abasinga ffe twemala okitegedde bulungi so bannange nyongera okubategeeza nti mugende mulonde bwe mumala okulonda mubeerewo ngenda bwe tuzze tubibasomesa nga bwe tuzze tubibagamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh